gye tulaga si walungi era tuteekwa okwesabira buli muntu asabire ensi eno mu biseera byaffe bino. Eno embeera kati gy'olabawo olwaleero yembeera yatwala Museveni mu nsiko. Museveni we yagendera mu nsiko bino byaliwo. Enjawulo eri emu Museveni gy'akugamba nti we baakubuzanga ku ssaawa bwetyo ne bakutwala nga bakujja mu Nammanve nga tunoonya mulambo gwo ng'obuze ne tunoonya mulambo bw'obula wano nga bakukutte banoonya mulambo nga tunoonya tugenda mu Nammanve tulaba omulambo gwe baagukoze eki baagusudde era tubeera ne tulimisa paka lwolikola ki naye mingi nnyo egy'abantu tejajjayo naye ne ku mulembe guno embeera y'emu yeeyo wadde kati kibakuterawo akalembereza nti osobola okgenda mu kkooti n'owabira Attorney General luli obadde owabira Attorney General era bya spokasi zino zibadde zivaayo ne bannambooze Nambooze Sseggona ne Weekitiibwa Mayiga baabakwatako era ne bagenda mu kkooti ne basaba ekiragiro ekyo kkooti n'eragira bateebwe era baatabate tebabatwala mu kkooti nti babateera mu kkooti simanyi ku bbeiro oba ku bbondi kkooti yalagira bakole ki bateebwe naye kati mu mbeera eno ng'abalamuzi batuzizza mu ebyo twetaaga kusabira ggwanga kutyanga kungi gwe bw'olowooza nayeffe bino twali tubirabako omusajja gamba ekyo kigudde ng'emmumbwa ng'amanyi bwegwa. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mukutu gwa Megaton kubuuzaako najjo sinzidde obbeera nga otulaba Muzere Megaton ge mannya ndi ne mwami nga tewataddeko kagunju kwekali akako kaliwo kaakano akange kaakano wano mukirevu nga saakale wakantaddeko nakataddeko dda yanange mu nsonyiwe nze ndi musajja wa zamaani tekinologi olumu mba sikyamutegeera. Bingi bitambula mu ggwanga Uganda bwe twogerera ziweze ennaku 12 ziri 13 olwalo lwa 13 ya kuva mu wanga Kivumbi 12 zaaweze eggulu lwe baamuwamba naye kooti yavuddeyo neewa ekiragiro ennaku 7 babenga bamuproducinze. Jjukira poliisi yavayo nebanga yeegaana naye kooti yataddewo ekiragiro nga kino ekiragiro kigenda eri CDF poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala nga bagamba muwanga Kivumbi ono mumuleete. Anthony General yeegaana n'agamba yetamanyi gy'ali. Abaana baakugambye mbu muwanga Kivumbi omwesibyeko nnyo omwagazaaki anti gegaliwo kati tukole tutya oyo atayagala wuliriza muwanga Kivumbi genda ewalala obagobye oba n'eddembe gwoba toyagala alaba sheeno genda ewalala fe twogera bintu by'amagezi kati muwanga Kivumbi tumuleke bamwogeddeko tetuyinza era kooti yabyogeddeko kooti n'esalawo negamba akulira amagye poliisi n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe mu ggwanga Uganda. Jjukira muwanga Kivumbi ono bamukwata poliisi weeri era yateekawo emisanvu ne bamukwata nga poliisi eraba waliwo trafiki poliisi ya bulijjo n'abalala abaali muleeya be bamukwata ne bamutwala. Ne musajja wange Tugume tannalabika. Ezo ensonga zetukina obbeera nga twogerako olunaku olwaleero nga ndi ne mwami Kanso Sentamusa Wandagi Mukasa tugenda kubeera nga twogera ebigambo. Kanso buuza ku bantu bannyabo ne basseba abatulaba era batuwuliza yonna gye musinziira mbalamusizza. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi, obulamu weeyagala naye erinnya lyo tebalitegedde. Sowanyana Moses mwana wa Nseenene mbadde mmanyi Akabbiro Nabangogoma naye omumanyi aba atya kye Nabangogoma okimanyi? Sikimanyi. Abaganda bagamba nti agafuma bagabejjereza taba ti Nabangogoma alina emmindi amannyo bwe gaguba bagawaayiza okubejjereza kuwaayiriza bagawaayiriza nti taaba yeyagagubya kati oli kyava abuuza nti Nabangogoma ye alina amannya agagenga magubu alina emmindi. Nabangogoma abasinga obungi mukayita nkongoola mabeere. Keka nkongoola mabeere abasinga obungi mukayita nkongoola mabeere naye ako ke bayita Nabangogoma.
kati gwe wenye nsenene okubanga tokamanyi nkawulira buwulizi oli muzukulu wa Kalibbala oli muzukulu wa Kalibbala w'ekisozi Kalibbala oli yali yabalya Nsooli oli muyayi mwamugoba ffe tuli Kalibbala tetukita kale naye banyabo ne basebo abafunye ebirungi mu bulungi mbasanyukiddeko ate n'abafunye ebizibu ebitali bimu mbasaasidde nsonga za Mwanga Kivumbi ziganye okuva mu ddiiro naye ensonga za Mwanga Kivumbi ffenna zituzuzumbya omutwe naddala ffe abamanyi ku mateeka bw'osoma ssemateeka ono ennyanjula gye bayita the preamble statement esooka egamba nti we the people of Uganda ffe bannayuganda recalling our history which had been characterized by political and constitutional instability nga tujjukira ebyafaayo byaffe ebibadde bijjudde obutabanguko mu byobufuzi n'okubanga tebirina mateeka gali awo kugamba amateeka twalinga nga tugatambuliza mu nguudo we are committed to building a better future by establishing a social economic and a political order through a popular and a durable national constitution based on the principles of unity, peace, equality, democracy, freedom, social justice and progress. Ejo gye misingi gye twakolerako ssemateeka ono twasinga nnyo okulowooza nti twagala emirembe obumu obwenkanya equality eddembe ne democracy n'abantu abasinga obungi tebakirina mu gundi mu Luganda naye democracy ye yalibadde enfuga oba kwe kufuga abantu nga bakkaanya mu kufugibwa kwabwe kankwe ekyokulabirako ffe mu Buganda democracy owaffe agamba nti kabaka bw'atuula ku Namulondo ayina kumala kugifiirako ne tuteekako omulala era ewaffe democracy agamba nti atuula ku Namulondo taba Ssewanyana ow'Ensenene taba Ssentamu ow'Embogo aba Mulangira ekyo kyekika kyokka democracy mu ngeri ennyangu these are agreed principles okukkaanya ku butakkaanya bwe kiribeera tewali kukyuka awaka taata w'abaana democratically kyalagira tekiddwamu kitaata naye waliwo ebimunyiga ne bwabeera ku kitanda nga amazeeko emyezi egi ebiri sukulu fees bajja zimusaba ez'emmere ajja zireeta bwebanga tubeera mu kibuga eno gye tuli ez'emmere nazo bajja zikusaba ojja zireeta tolina bw'ogamba tolina excuse egamba nti bannange nze ndi mulwadde ndi ku ndiri gwe yingini omukyala ne bwafuna akakadde ke wali wabbali n'okalaba nga bakamuwadde okagulako ekkiro y'ennyama mu giri ekyeggulo olina kubanga alinga owange mu Buganda tetulinga balugwala ate naba balugwala mu demokrasi waabwe kyova olaba omukyala omulugwala bamuwasa buwanana wabeeyi ente basobola okusaba ente 30 ne bagamba nti 10 ozireeta nnamu 20 ozireeta mu bbaasa ne babuuza nti ente wano egula ssente mmeka nti ente egula emiliyoni 1 kati bakusuubira okuba ne bbaasa ng'erimu emiliyoni 20 naziri n'ojja ng'ozigoba kati bwe batuuka awo ku miliyoni 2 n'okubulako omutwalo omukazi tebamukuwa ebyaddala nga bazibu nnyo ate era n'omukazi naye n'ajja ewa Ssewanyana ng'amanyidde ddala bulungi nti azze kukola bakazi abalugwala bakola nakkolerera n'embwa neyeesigama ennyama naye embwa eyeesigama ennyama wagira embeera embwa mwe yeesigamira ennyama nzibu nnyo kubanga embwa ne bwekkuta okwenkanawa laazima ennyama egitwala waakiri n'egiziika mu ttaka ebyaddala embwa ku nnyama tezannya embwa ku nnyama n'ogamba nti embwa iri wali yeesigamye ennyama bweti yo yeesigamye ennyama yeri eno ate embeera ebeggayigayi embwa ekwata n'eziika wali n'eziika wali n'eziika wali n'eziika wali eba yeeterekera embwa bwe yeesigamira ennyama embeera teba nnungi naye ebintu bya Muwanga Kivumbi byeraliikiriza naddala ffe ng'eno gye ntandikidde okusomera mu ssemateeka ono nti ssemateeka ono twamukola mu byafaayo kati bw'ojja mu nnyingo yeesooka eya ssemateeka eno oyogera katugeze
ku nyingo yesooka wano, all power belongs to the people who shall exercise their sovereignty in accordance with this constitution. Naye nyingo eyokusatu eyokubiri eraga obusukkulumu naye nakugamba nti waggulu wa ssemateeka waliyo ki, this constitution is the supreme law of Uganda and shall have binding force on all authorities and persons throughout to Uganda. If any other law or any custom is inconsistent with any of the provisions of this constitution, the constitution shall prevail, and that other law or custom shall to the extent of the inconsistency be void. Naye waggulu wa ssemateeka waliyo byabufuzi. Politics ali above any other law, even ali above the constitution. Naye embeera politics wa overriding la constitution esinziira kwani a overriding the constitution era mu mbeera ki. Naye kati bwe tuli wano olwaliro mu mbeera eno gy'ojja okutunula ojja tusanga nga ffe we tuli tosobola kukkiriza nti eno mbeera ya bulijjo. Eno embeera si ya bulijjo. Ono aŋŋamba ejja kuteekawo akantu waliwo gundi waliwo athari. Embeera si teba ya bulijjo era tesanyusa era teba ya mu bantu era tekkirizibwa mu bantu. Naye ebintu bino byatandika ng'ebyokusaaga. Mwami Museveni n'asooka kuwamba paalamenti, nga paalamenti bwe beeyina kyenaayisa tugenda wa mu State House oba Kyankwanzi. Ojjukira nga bajjawo age limit, term limits. Evelyn Anite yali anakkuta ekyankwanzi n'afukamira n'agamba nti taata jjajja tukwetaaga odde, era Evelyn yasooka okuyita Museveni jjajja n'amuyitira awo. Olwo batandika okuwamba ssemateeka. Kati gye bagenze n'ekitongole ekiramuzi bakikoze eki, bakiwambye. Eyo embeera yeeraliikiriza kubanga omuntu bw'abanga agezezzaako okuwamba ssemateeka, ssemateeka ono alambika bulungi. Era ssemateeka ono mu nnyingo eno eya 23 ayogera nnyo ku muntu akwatiddwa, protection of personal liberty. No person shall be deprived of personal liberty except in any of the following circumstances. Waliwo embeera wano ssemateeka zayogera mu kawaayiro akasooka. Naye mu kawaayiro akokubiri agamba a person arrested, restricted or detained shall be kept in a place authorized by law. Kati muwanga kivumbi nga ne poliisi temanyi waateekeddwa kubanga any place authorized by law ebeera known. Ng'era bw'onoonya omuntu bakugamba nti ali luzira, ali mu kkomera egindi, ali mu kkomera egindi. Era mu ssemateeka ono yagamba nti for the purposes of bringing a person arrested or restricted or detained shall be informed immediately in a language that the person understands all of the reasons for the arrest, restriction or detention, and of his or her right to a lawyer of his or her choice. Kati omuntu bw'abanga alina eddembe ly'okuba ne lawyer wo wa choice ye, n'osanga baguma ng'ali mu kkooti ng'agamba Besigye nti tebajja kukuwolereza, tukuwadde bano 750, londamu abo anaakuwolereza. Era n'ogamba nti nze sijja kuwoza nga sirina lawyer yange, nabagamba oyagala toyagala tujja kukola ki? Tujja kukubako. Era ojja kubawozesa. Eyo embeera eba yeeraliikiriza. Abasajja bano bagenze mu kkooti nga basaba ekiragiro bakiyita habeas corpus. Ekiragiro ekyo kkooti ekiyishuwinga singa gwe tukunoonya n'obula. Naye nga tulina reasonable suspicion nti wayinza okubaawo ab'ekitongole ekikuumaddembe abaakukwata. N'olumu tuyinza okuba tetumanya ani yakola ki, yakukwata. Tugenda mu maaso g'omulamuzi ne tuwawaabira Attorney General. Kubanga bino byonna n'ebitongole bikuumaddembe, Attorney General yabikiikirira. Ekiragiro ekyo habeas corpus kigamba nti amulina yenna amuleete oba mulamu oba mufu. Kaakati abantu bagenze mu maaso g'omulamuzi ennaku 12 babaddeyo jjo ng'ennaku ziri 12. Omuntu waabwe muwanga kivumbi tamanyiddwa gy'ali, naye nga yakwatibwa misana nga ne poliisi weeri. Sina poliisi yokka kubanga weeri eyayimiriza emmotoka ya muwanga kivumbi yali wa poliisi owa traffic. N'amugamba dda ku bbali. Nga wamuzza ku bbali waliwo patrol za poliisi. Ne muvaamu omusirikale wa poliisi n'ava wali n'ajja ku mmotoka ya muwanga kivumbi
n'agiggula nga ffenna tumulaba. Bw'amala ogiggula abaali mu ngoye eza bulijjo ne bava mu drone n'obukookolo bwabwe ne bajja ne bakwata Muwanga Kivumbi ne bamutwala mu drone yaabwe ne bamutwala. Omupoliisi tayinza kuyimirira mu maaso ga mulamuzi n'agamba omulamuzi nti abaamukwata situbamanyi. Attorney General yabyegaana. Ne Attorney General n'ayimirira ng'agamba anti ng'anyumidde n'agamba nti ffe abo tetubamanyi. Ennyingo 219 211 eyogera ku there shall be a police force to be known as the Uganda Police Force and such other police forces in Uganda as Parliament may by law prescribe. Ne 212 eyogera ku functions of the police force. The functions of the Uganda Police Force shall include the following: to protect life and property, to preserve law and order, to prevent and detect crime, to cooperate with the civilian authority and other security organs established under this constitution and with the population generally. Obuvunaanyizibwa bwa police bwe buba nga bwa kukuuma protect life and property. Tolina bw'ogamba nti gwe kennyini ate wayambako abaakwata Muwanga Kivumbi ne bamutwala nga tobamanyi. Bino byabadde byakulimba, byabadde byakwewuguusa nga kituufu abapoliisi bano bamanyidde ddala bulungi nnyo bani abaatwala Muwanga Kivumbi. Kuba bwe baayimiriza emmotoka be baamugamba nti mutuyimiririze emmotoka eyo. Era bagenda okwogera n'omusirikale wa poliisi bamugamba nti Muwanga Kivumbi tumwetaaga nti mmwe baani nti ffe bagundi ne gundi ne babuuza nti mubetaagira ki tumwetaagira kino kwe kuyimiriza emmotoka. Kuba senga abadroni be baali bayimiriza Muwanga Kivumbi ne bakola ebyabwe by'ekivandula ebya bulijjo ne bamwekiika eyo ensonga yali badde endala. Naye abapoliisi be baakola ki? Be bamuyimiriza ne bamala omukwata ne bamutwala. Etteeka ligamba nti isose tugambye nti omuntu akwatiddwa ajjanga kuterekebwa mu kifo ekikoze ekimanyiddwa. Era mu nnyingo eyo 23 akatundu akalala bwe kaddirako ne kagamba nti omuntu oyo bw'anaabanga tateereddwa ajjanga kukola ki? Mu ssaawa 48 ajja kuteebwanga bw'anaabanga tatwaliddwa mu kkooti. Bw'omala omukwata etteeka ligambye nti mukwate tonnamuteeka mu kifo kimanyiddwa. Likugamba kumubuulira ensonga emukwasizza era n'omuwa n'eddembe lye okubeera ne looya yenna n'amukiikirira mu nsonga eyo. Ensonga ey'okusatu ng'omaze omubuulira n'ekukkiriza okubuulira his next of kin abamulinaanye ye y'alina obbakubira abategeeze bano bankutte naye ensonga gye bampadde enkwasizza eno eri era bantutte wano. Kati awo omaze omukwata omukutte omubuulidde ensonga emukwasizza. Bw'omala omubuulira ensonga emukwasizza omukkiriza okubuulira abantu be lwaki akwatiddwa then n'omutwala n'omutereka mu kifo ekikoze ekimanyiddwa. Bw'omuteeka mu kifo ekimanyiddwa we bakugambye nti oba tomututte mu kkooti mu ssaawa 48 olina kumutadde ewuwe. Ono yakamala ennaku kati ennaku zaabadde 13 olwayo lwa 10 lwa 13. Omulamuzi yenna mu magezi ge bwegambye nti kitongole n'ekiramuzi nakyo kati kiwambiddwa basooka kuwamba paalamenti byabufuzi awambi kati kitegeeza byabufuzi awambye ssemateeka. Ate byabufuzi bw'awamba ssemateeka akatundu ka ssemateeka ak'okutaano katukakwogereko nako leero tuyise mu mateeka anti omulamuzi yayise naye mugundi. Omulamuzi bw'awamba ssemateeka byabufuzi akatundu ak'okusatu akatundu kaako ak'okuna kagamba all citizens of Uganda shall have the right and the duty at all times to defend this constitution and in particular to resist any person or a group of persons seeking to overthrow the established constitutional order and to do all in their power to restore this constitution after it has been suspended, overthrown, abrogated kwe kugiyisaamu olugaayi or amended contrary to its provisions. Kati omuntu bw'ajja n'akwata omuntu n'atakola bino bye tukoze aba ayisiza mu ssemateeka olugaayu n'amukwata. Kati bagenze mu maaso g'omulamuzi basaba oda gye bayita habeas corpus. Amulina yenna amuleete oba mulamu
oba mufu. Kati omulamuzi laba buyekangabiriza. Lwaki okiyita okwekangabiriza? Anti ekirago kyebawadde kirala. Bukyova bwa habeas corpus? Ye buvunaanyizibwa bwe bwabadde bwakubawa habeas corpus ng'alagira Attorney General akole kyonna ekisoboka. Yeeganye ntamanyi gy'ali, akole kyonna ekisoboka. Sam Mayanja bw'ati omusuubirako ki? Embwa bw'erya ennyama kyewuunyisa. Ekisobola okwewuunyisa y'embwa okuzira ennyama. Attorney General nagendako mikolo gyange gino egya bulijjo egya science gino nengula kilo z'ennyama ezi biri ne tuziteekamu ebirungo ne nzikolerako omukolo n'omulwadde wange ne tunoonya awali embwa ennyingi ne tugabulawo ennyama eyo kawungeezi twakya ku makya ng'ennyama weeri ekyo kiba tekyewuunyisa ng'embwa zaaganye okulya ennyama kugambe ne weba ewunya bubi zigiri n'envondo zigirya ne bw'ogisaako obutwa zigirya. Mikolo ki egyo gye wakola? Yalina ebizibu bingi era ako kaali kabonero akamulaga nti embeera mbi ddala. Waliwo yali azigoba ku nnyama embwa ate yali ludda wanga zijja n'azikuba ebifunfugu ne tutawulirako nga zidduka ne tugisangawo enkeera era bwe twagendawo tetwamusanga eyali azigoba. So kati omulamuzi bw'atuuka mu mbeera eyo nga bamusabye habeas corpus Sam Mayanja ne yeegaana. Sam Mayanja byeyeegaana bya bulijjo. Nze Sam Mayanja talina kyasobola kukola kyenyinza kwewuunya. Neewuunya ng'akoze kyateekwa kukola. Naye okukola kyatateekwa kukola wamuta. Sam Mayanja sya era nseka na busesi mbuuza bubuuza ani yamuteeka wano. Eriyo omuntu gw'osanga kati bw'ogenda kuba n'abaana ab'ewammwe nakulaba n'omuntu wano ng'oyogera ku Best Hotel wali eyo. Mbyogerako nnyo. Ku Best Hotel gw'oyinza okwewuunya y'oyo atambula ng'ayambadde suuti nga nze ku bawala. N'ayambala olugoye nga lukoma eno. N'ate oba n'ayambala gomesi ku Best Hotel. Oyo yakwewuunyisa. Naye ku Best Hotel nti wasanze omuntu atambula bwereere amabeere gagira bwe gati oyinza okwewuunya. Bw'ozibiriza. Kati ye Sam Mayanja. Ekiragiro kino njagala otwawulire. Bakuleetera ekiragiro. Kino omulamuzi kye yakoze n'ava ku kino. Omulamuzi kye yakoze ne habeas corpus. Anti tukulaga wawe byawukanira bikulaga nti embeera mbi nnyo era embeera eyonoonese. Kubanga omulamuzi amanyidde ddala bulungi nnyo nti ssemateeka abawa n'ebbanga biri byonna mumaze obbikola akugamba nti mu ssaawa 48 bw'onooba tomututte mu kkooti mute. Omulamuzi yabawadde ennaku 7. Kuba yagambye bakomewo nga 29. Baabaddeyo nga 22. Omulamuzi kati amanyi gy'ali. N'alyoka abagamba nti mumukomyewo nga 29 naye nga n'essaawa 48 zaakola yabadde ayisa buyisa kiragiro kibagamba nti abamulina mumulina mu bukyamu bamute. Kati bo ne basigala nga bamulina kubeera tebaali mutadde naye nga gw'omulamuzi omulimu gwe ogukoze eki? Ogukoze ng'oyita mu ssemateeka. Kati kino kyekyeraliikiriza era kino kye tugamba bannaffe bulijjo nti kulyata eribbira tekubaako muwanguzi. Embeera buli lwogiraba ng'etabanguse bw'etyo. Munya mwenna mugenda. Waliwo ebiseera bwe bali enkolo. Enkolo kyeki? Enkolo olaba ebitooke. Ekitooke kirina gye kiva wansi emirandira gyakyo. Kati wabaayo ekikolo ekyo. Era abantu babuuza nti enkolo si mmere. Kubanga enkolo efaanana ng'ejjuuni. Naye toyinza kugifumba n'ogirya ngaki? Nga mmere. Naye olw'ebiseera bye tugamba nti katulira butafa. Kayinja ne bamulya ne basima kaama Musa n'ebifaanana ng'ebyo. Kayinja ye Musa. Obadde olowooza Musa mulala. Abaganda balina ego. Kayinja ye Musa gwe bayita Musa. Bitooke bye byali bya Musa. Musa ndooza yabireeta wano. Ebitooke ebyo eby'amenvu. Naye oyo Kayinja. Kati mu mbeera eyo embi nga bw'ogitunuulira tuteekwa okweraliikirira ffenna. Abantu bamanye nti tewaliiwo w'opposition n'ataliwo opposition. Tulina kukolera wamu. Gavumenti waliwo abagiwakanya. Buli lwowakana ne gavumenti bino bikutuukako. Kati enfuga eyatuleeta wano
eyattisa abantu baffe mu Luweero ne bafa akakadde kalamba kwali kuzzaawo nfuga etambulira ku mateeka ne ssemateeka. Abantu kye batamanyi ssemateeka ono omulaba twatandika omukola mu 9 mwezi lwe balonda akakiiko ka Justice Benjamin Odocha Lutonda lukikola CA twatandika 9 mu gumu ndowooza okutandika okukuŋŋaanya ebirowoozo. Justice Odoki n'akuŋŋaanya ebirowoozo bya ssemateeka ono ne balonda akakiiko ka CA mu 9 mwezi ne kadibetinga ssemateeka ono okumala emyaka ebiri ne kamuyisa. Naye we tuli olwaleero mu 2026 Mwami Museveni yakakyusa obuwaayiro obutaka wansi wa 15 mu ssemateeka. Bwajjanga asekamu ye buli bw'atambula bw'ati agamba nti okay, omulyango ogunaayitangamu abantu gulina kuba standard gwa fuuti 6 bw'atuukawo nga yenkana gwe nga wa fuuti 7 ng'agamba nti awo tutemewo tonatereeza nga batema ati kikutereeza baba bameze otema nti kati ennyumba emiryango gibeere gya fuuti 7 ng'akola ekyo. Naye yembeera mbi, bannamagye tebalina kwetaba mu byabufuzi. Olwaleero PLU agikulembera omumanyi Jeno Muhoozi Kaine Rugaba serving officer si Kisinde yagamba Kisinde. General Henry Tumukunde bwe yagenda ku radio ya CBS teyalina Kisinde kyonna kya byabufuzi, yayogera ku byabufuzi. Bamusiba wali ku officers mess emyaka egi 5 gyemala nga musibaawo. Retired Colonel Dr. Kiza Besigye yawandiika kiwandiiko nga kiriko omutwe ogugamba nti reform now. Kiwandiiko buwandiiko n'akiwa mu mawulire ne bamukwatirawo ne bamutwala mu court martial. Bantu b'abeerukunjiri be bamutaasa. Ukitegedde? Kati Muhoozi Kaine Rugaba Jeno okubeera n'ekitongole gye bayise Ekisinde PLU naye ng'emirimu gyonna gye kikola gya byabufuzi kisalawo nno. Kironda ne baminisita sipiika kyalonda ne sipiika kuba kyagamba bugambi nti kuba mu budde bwe yali yewanze mu bwa sipiika yali abwagala yali Nobert Mao ng'era abantu bamanyi Anita Amongo kaavuddeho Nobert Mao yajja mu nnaku 2 zokka. Kyagamba bugambi nti Anita Amongo takyalina buwagizi bwaffe mulinde gwe tunaaleeta. Obothe najja Obothe kati gwe tuleese tuba tukyali awo ono amumyuka naye ne bagamba tayebwa naye asigalewo talina buzibu n'abeerawo era akola emirimu gye. Kati essaawa eno kyaleese etteeka mu paalamenti erijjako Ssenyonyi obuyinza alese bamala nga ali bubi ne baanaaba bubi kijja kuyita. Muwanga gundi bwe mwamuvuma ne muyita Kagege ne mukola mutya ne mukola obukolomooni ne mubukolamu obuntuntu. Computer misuse teryayita lyavaawo kakasa. Ssaabawuliza wa gavumenti yajulira andi ffe tuli ku kiri yavaawo. Ssaabawuliza wa gavumenti bw'ajulira era yasaba stay of execution. Bino ensala tegenda mu maaso paka nga kooti eddako esazeewo. Kati etteeka likyakola era kyabakwata. Mwami Sawanda gyembeera eno eri mu Uganda erigenda tutuusaawo gyetwala wabimala ajja buuza ffe abataaliwo neza okubeera ano nga Abimaani omanyi nina musajja wa Abimaani abeerako kuno simanyi oba omulaba mulaba nnyo ayogera ebitaliiyo ntavuma yasinga oyogera ebiriyo era yeebaza mpeerezaayo mwebale kuweereza wazza obubi n'atereza Abimaani. No, waliwo omulala era aliko maana omulala aliko maana oyo yatugambye alina bye yayogedde n'agamba nti Seweddarjo wakyayogera ku Nuupu tabaawo bw'atayogera ku Nuupu tabaawo kakati kankubuuze afune emirimu njogere ku Jeema yagwa ekoze eki tewali njogere ku People's Progressive Party tugende wali ku nsonga leader opposition wa People's Progressive Party walabyeko Saddam ng'akwata Museveni mu ngalo ng'akwata Museveni mu ngalo oba walabye basaalirwa nga asanyukidde Museveni ng'azze ku Parliament. Mwami Ssenyo yabadde mu kintu wamulabye Ssenyo naye mutabani wa Nyanzi bwe yatuula ne President bamugamba batya kigambo kyali wali tebaatuuka ne ku Nyanzi musajja wattu ataaliyo ne bamugamba alikulira ave ku bwakkunga awo si we baaleetera Buwembo. Nyanzi yaka ayina kisiraani ye buli kyakola bamuvunaana. Buwembo si we yajjira awo ku gundi mu kyakkunga musajja wattu asomera nno wali naye alimba Buwembo alimba ali mu mwaka gwakumeka aleka yakatandika ali wali
eyo ugundi oba university njagala kunoonya ne mukwano gwaffe wano ndabe gy'asomera kubanga naye simakakasa bulungi nti asoma bijirwa ebijirwa asoma aliko KIU asomera busanga n'entumu y'ebitabaawo bw'ayisaamu bw'ati constitution temuva ku bbega tageza n'atulimba n'akola ebitaliiyo asoma oyo oteekawo n'omukono gwange tuleke muteeka mugundi gwe tugambye nti asomera awo naye ng'alimba okufaako ali awo asoma namulaba no ng'azze n'amenvu mangi abasoma nnyo ebitabo muyina kulya nnyo nze naakajja nago emirundi naye muwemba alya aba nesumbusa wale nyingi chapati amandaazi okulya okusoma tekulina kukwataganya nze nali manya amateeka wo gasoma olya nnyo nalaba buwembo eyo ndya yantiisa eyo ndya ya muntu naye ngambe kuba kulya bwekuti nsobola kwerabira mu kulya bwekuti ayina ekidomola ky'amazzi wane ekya juice olina mukwano gwange nabadde nineegombye nga ngenda musaba akanamba kakesimu ate nongamba buli amwagala kaafa nkulabyawo ng'omugamba mu komenti nti ebisiraani buli akwagala kaafa nedda bizolo bibeeyo nze neewuunya nze sibawo awo tujja gendana bw'oba tokkiriziganya na mwami Sewanda gye byayogedde jangu otutereza akatebe weekali nosanga ekikazi tekirina magezi kize mu comment section kivuma abantu kye nazuula n'abamusi bakazi bakazi abasajja kiba kizibu nnyo abasajja bangi abalina akawunti singa bazituuma amannya amakazi naye taba muwomba tuutu bangi nnyo bavumiramu naye ono yabadde mukazi nga bwolaba kinsereko kiri bwe kyali kivumiza nsereko Muhammad hawa kizolo kyalagawa bambi simanyi nakumanya naye abantu abavuma abo tujja bagobera wala embeera eno gye nkugambye wali nina ekibuuzo kye njagala okuddamu embeera eno wena agenda bweti njagala otuzeeko n'akatambi emabega mubiseera byammwe biri mwalinga bwe muti omuntu ajja n'awamba n'atwala nga tunagenda awo kansooka empisawo banaffe aba Buddo German School bano bagamba nti oyagala kuyiga basomesa Olujamani n'Oluzungu mu mwezi gumu Olujamani oba otandise nga ndugu ntanteeniisa ensomesa yaabwe ensomesa basangibwa ekijanjalo kifanfumba okumpi ne Buddo SS kasootuuka okumpi ne Buddo Secondary wali mpitaane wa mukwano gwange Medad Lubega Segona akali amaggwa ne nyambuka waggulu awo ntegeddewo nga ngenda mpita wa Segona na Kasozi naye ne nyambuka waggulu eri manyiyo kumpi ne Buddo ngagenda ku King's College baba oyitawo bwoti oyambukira ddala n'owete kuwona n'ogenderera te ku King's College gegono amaanyi ga Buddo German School bali awo bakusomesa olulimi Olujamani bakuteekateeka balina level ziri 3 level esooka bagiyita A1 level eyokubiri A2 esembayo B1 ogenda okutuuka ku B1 ng'ate ebintu osensula busensula nga ndi mu Germany ate ozannya ffe nti twazze kulema ove wano ogende mu Germany ng'osunsula busensula omutaputa manya obutaputa ebufunanga ekirala nja kulusoma nga njagala gendako Germany eyo anti kati oyinza otandikira wano oyagalira ng'oŋŋamba wabeerangayo Chancellor Helmut Kohl nga bwe mmanyiyo kati abalala sikyabamanyi ojja kufuna abalala abantu bagenda kati ogenda funa abalala ng'omaze osoma Olujamani kakati namba y'essimu bakubireko gwayagala okubeera nti ate oyiga Olujamani wamu n'Oluzungu abamu Oluzungu lutono bikozi mutono kati ffe tukwongeramu olulimi ne luseera bayigiriza n'Oluzungu nga njagala kwongeramu koko Luzungu bantu bangambye mbu simanyi Luzungu ate ng'olusoma mbusiruma ensoma gy'olusoma baba lumanyi bagende ne lubayina bane tukubireko fe aba Buddo German School tukubireko ku 0755 6300 mwendemu oba 0785 03 ngambe 0785 03 49 mwami Sewanda ki obadde okyatugamba mbadde nkyakugamba nti gye tulaga si walungi era tuteekwa okwesabira buli muntu asabire ensi eno mu biseera byaffe bino eno embeera kati gy'olabawo olwaleero y'embeera yatwala Museveni mu nsiko Museveni we yagendera mu nsiko bino byaliwo enjawulo eri emu Museveni gy'akugamba nti we baakubuzanga ku ssaawa bwatyo ne bakutwala nga bakujja mu Nammanve nga tunoonya mulambo gwo ng'obuze ne tunoonya mulambo bw'obula wano nga bakukutte banoonya mulambo nga tugenda mu Nammanve tulaba omulambo gwo baagukoze eki baagusudde era tubeerayo ne tulimisa paka lw'olikola ki naye mingi nnyo egy'abantu tejajjayo naye ne ku mulembe guno embeera y'emu yeeyo wadde kati kibakuterawo akalembereza
nti osobola okgenda mu kooti n'owabira Attorney General lyo badde owabira Attorney General era bya spokasi zino zibadde zivaayo ne bannambooze Nambooze Sseggona ne Weekitiibwa Mayiga baabakwatako era ne bagenda mu kooti ne basaba ekiragiro ekyo kooti n'eragira bateebwe era baatabate tebabatwala mu kooti nti babateera mu kooti simanyi ku bbeiro oba ku bbondi kooti yalagira bakole ki bateebwe naye kati mu mbeera eno ng'abalamuzi batuzizza mu ebyo twetaaga kusabira ggwanga kutyanga kungi gwe bw'olowooza nayeffe bino twali tubirabako omusajja gamba ekyo kigudde ng'emmumbwa ng'amanyi bwegwa wali balinga basanga munnammanve nga bafa ndinda kuzindu tibafa bomala ne babaleeta andi kati waliwo baabasangiranga munnammanve babeeranga baamukuttaawo naye waliwo era ebitaaliwo ku mulembe guli nga ku bino beebiri we twasangira abantu munnammanve tewaaliwo Erweru yatta abantu 51 Kaseese tewaaliwo musirikale ono gwe nti okwogerako eyo ky'abantu 69 mu kiyumba ky'eggaali emukula tewaaliwo musirikale ono gwe njogerako eyatta abantu wano 18 19 mu Kampala ensonga ye Kaseese eyo nina eyambuuzizza mbolowooza lwaki bagenda Kaseese senga tebakola bikolwa ebyo gundi Erweru yandigenzeeyo bwe mulaba obubi kuba nti baali bayeekera nosaza omuntu n'akiŋŋamba omanyi ekibuuzo era waliwo ne yaŋŋambye awo gwe nawulidde ng'agamba nti Erweru be yatta yali akolera ku lawful orders leero ng'ogenda yita nnyo mu mateeka kati nga wokyayita mu mateeka kansooka emisebo banaffe aba apathen omugongo kuluma olina obulumi mu nnyingo olina obulumi mu magumba kozesa eddagala lino erya apathen tugamba nti eddagala lyaffe liva Germany omanyi yesinga okola eddagala Germany omugongo gukuluma amagumba gakuluma ennyingo zikuluma eddagala lya apathen lyaze kubeera nti ate likutaasa gwe wenna ali eyo olina jjajjaawo olina ssengawo baganda bo abamu bawooza ddogoddogo apathen eddagala owona amagumba ku 0746 ngambe 0746 740956 oba 0704 432 ngambe 0704 432 ninawe leero zisomye ng'alina gy'olaga eddagala lya apathen addeyo mpolampola bajja ziwulira tugenda mu ssemateeka leero tuli nnyo serious akawaayiro namba 2 ennyingo ya ssemateeka 22 yesebo akawaayiro kaayo namba 1 kagamba no person shall be deprived of life intentionally except in execution of a sentence passed in a fair trial by a court of competent jurisdiction in respect of a criminal offense under the laws of Uganda and the conviction and the sentence have been confirmed by the highest appellate court. Kategeeza kyabo tuli ku kya Erweru eyatta abantu oli gwagambye kitalina musango yali agoberera biragiro biriki birira obufumu era omulala n'akugamba nti lwaki Erweru yagenda luddawa Kaseese ssemateeka ayogedde bulungi naga nti tewali muntu yenna anaggyibwangako obulamu bwe mu bugenderevu okuggyako nga bassa mu nkola ekibonerezo ekyayisibwa omuntu oyo kooti ekyamuweebwa kooti ng'amaze okuwozesebwa ovuna olw'omusango ogwa Naggomola omala si buli kuwozesa mu buli kintu naye ng'owozeseddwa n'osingisibwa omusango gwa Naggomola mu mateeka aga Uganda saaga Kenya era n'ekibonerezo ekyo ne kikakasibwa kooti ey'oku ntikko kati Erweru be yatta mu lubiri lw'Omusinga baali bavunaanibwa musango ki baali bayeekera omusango ogwo bagwozesebwa mu kooti ki baali bavunaanibwa musango gwa buyeekera baawozesebwa mu kooti ki eyabawa ekibonerezo ekyokuttibwa kooti ey'oku ntikko emala ekikakase Erwera Lukabate baali bazze kuwamba balabika Kaseese babanguyira bano baayina emmundu baayina emmundu yaddeemu baali abaali batema n'abasirikale batemaani
goto walaba butambi wano mu Uganda ebintu bingi bisoboka wano wali omusajja baali bamuyita Aliyongo nga muduumizi wa poliisi mu Kampala mbu baamukuba jjinja naye ejjinja lye baamukuba lyalinga zino eziri mistiki zentera okulaba mu firimu wano baamukuba ejjinja ne limuyitamu ne ligguka eno simanyi ayina ejjinja erisobola okukuba omuntu jjinja lyalinga fugundi sasi nti Aliyongo yafa jjinja era Aliyongo n'abeera omusajja owokubiri eyasooka okufa ejjinja kubanga eyasooka okufa ejjinja ali Goliath Katonda yamukuba ejjinja ng'ayita mu Dawudi then kati owokubiri yali Aliyongo yali Uganda n'afa ejjinja kati bano abantu bino ebimu baleke kuzanyira mu bulamu bw'abantu bano ba erweru etteeka eryassaawo ICC International Criminal Court etula e Geneva lirambika bulungi nnyo nti excuse oba okwewolereza nti nali nzisa mu nkola biragiro by'abakama bange tekubaawo ku misango egiddiziddwa ku buntu crimes against humanity gw'olugwamu nga ggwe disobeying unlawful orders si musango mu mateeka ga Uganda erweru nga bakulagidde nti lumba genda otte sooka omala okubuuza beŋŋenda okutta omusango gw'abasinze bayita we kankubuulire n'ekibonerezo ky'okuttibwa wano mu Uganda tekiweebwa tekisibwa akissa mu nkola aba trained hangamaani mutendeke n'omulimu Museveni kasamalo signing omwana abe wali omukugu agenda okusalako omutwe agenda okutuga mukugu kwekyo kyakola kati agenda okutookera ali eyo engalo zimusiiwa zimukankana era gwe mulimu gwe y'omulimu gwe gwakutta bantu nina ekibuzo njagala okukuba gwe gumusasuza era n'abaana be mubasomera school fees balinga bana batunda keesi z'abafu waliwo emirimu gye oyita wali emulago nagamba yinde ennungi jangu yini nzatunda ennungi ne bakaana jangu muwe ennungi keesi kuliko ennungi badde ogenda kumbuuza ekibuuzo ereru ogamba nti batta abantu ekaseese biki byonna senga gwe wali gavumenti abantu ebikola bye baali bakola eyo ekaseese wandi bayisiza nakuwa ekyokulabirako nti gavumenti ya Mwami Museveni nga tennawamba buyinza kwaliko gavumenti ya Tito Okello Lutwa era n'obumundu bwe twalina mu nsiko nga bubale n'amasasi nga gakekkereza mundu 27 naye bwe tutuuka mu Barracks e Masaka gye bayita Kasijjagirwa Barracks abayeekera abasajja b'obote abajaasi abasukka 10,000 baali munda omwo nga balina ebyokulwanyisa zisa byalo byali bizibu nnyo naye tetulinaako n'omu gwe twalumba kumutta twaggalawo buggazi supply route ne baba nga tebasobola kufuluma nga n'abayingira tebasobola kuyingira kubatwala ebyokulya emmere bwe yabaggwako baavaayo singa nze obuuziza singa nalinze abantu abalina amafumu n'amajambiya n'emiggo ate ekyo twakigamba dde abantu nze wange Sentamu Sewandagi kyotasobola kusangayo y'emmundu n'amasasi n'ebbomu naye ejjambiya etteeka erina okubaawo effumu sirina limu nina agawerako nina eryanga ery'obusika nina ery'obutabaazi ng'omusajja Omuganda nina erya jjajjange bajjajjange amafumo gaabwe genina gakola ki gawerako kati awaka wange osuubira okusangawo amafumu amatono ennyo 10 buli lwogira bwoti kyesirina kasaale lwaki anti akasaale sirina jjajja nannyini kasaale waffe tetukwata tutwanyisa busaale era sirina muzimu okujjako bwe ndifuna omuzimu ogwagala akasaale era nako nja kukateekawo naye waliwo abalina akasaale ng'obusaale bwewabweka ekyo teeko kisangayo akambe oba akaso okukasanga mu nnyumba eyange tekyewuunyisa embazzi enkumbi ebyo byonna bisi ebibeera awaka nga tebimenya amateeka kubanga these are tools abantu ze bakozesa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo kati nze senga nalinze mu lubiri lw'omusinga
amafumu bwe gabaamu matono nnyo mu lubiri lw'omusinga gayinza kuba 1,000 kati bw'ojja wano mu lubiri lwaffe lwa Ssaabasajja Kabaka amafumu 1,000 gaba matono kuba buli mumbo waalimu na buli muntu yenna alimu kimukakatako okuba n'effumu n'omuggo bano no banaffe ffe emigga egyaffe tuba nagyo tugitereka ne gibeera bwe giteeka okubeera naye bano balinya nagyo ku boda tobalaba ne mu baasi batuulamu nagyo n'atuula mu baasi ng'omuggo guli wano nga tetubanenya kuba na miggo kye naalikoze nti abo balina amafumu n'aligalabye nti ebyo byakulwanyisa byabwe bya buwangwa byabwe nze alina emmundu nga ngemera wala ate ow'effumu anansemberera mugemera wala oyimirira aba n'omwasa nzigalawo buggazi makubo gonna gayingira ku lubiri lwa Musinga ne nteekawo abasajja abo nze nalinga wa defense naye operation nga nzikola abasirikale nabajjanga mbuya eyo okujja okukola operation ekyalo Maganjo B kyonna nga bw'okiraba kiva ku 6 ne kikoma ku 8 ze mayiro 2 n'okuva ku 8 kikwata ne kibanga ekigenda ekisimu neeno ne kikwata ne kibanga ekigenda kituuka ekisimu kubanga twawula kati Katooke ye Wamala Maganjo twawula wakati mu kiwonvu awo oluva Maganjo bokka bw'oti mu kiwonvu oli aba kisimu eno Maganjo ekyo kyonna ekyalo nga nkizingako mu kireki nga nina abajaasi bange nga 50 kubanga abajaasi bange b'okuyimiriza buli mita 2 teekawo omu buli mita 2 teekawo omu buli mita 2 teekawo omu tayogera kigambo kyonna agize bugizi bw'ati oba ojja bw'oti agamba bugambe ludiyawuko yogera kimu ludiyawuko talina kigambo kirala abantu ne baddayo ne tukola operation paka ssaawa 4 ez'okumakya kuba tuggalawo kiro ne twaza misana nga wali serious nnyo saagala beekwase nti abasirikale bayingidde mu nnyumba yange ekiro ne banziba ne bandeepinga ne bankola bino era twaggalangawo ne tusirika ne bulyoka bukya ku makya ne tutambula ne chairman kwali ne mucekinga ne bayingira mu nnyumba yo ne bakwaza ne bamala okukwaza ne bagamba sigalawo tovaawo era amagye tumala kujjako katimba kaffe abantu ne balyoka batambula nga twakoze operation nga ssaawa 4 tewali muntu asobola fuluma mu Maganjo era twagikolanga lwa 6 omusanza ali mu Maganjo ng'ate abeera kugundi abeera Ntebe ojja kunnyonnyola oteeka okunnyonnyola lwaki oli Maganjo ng'obeera Ntebe naye azze okukyala ajja kwogera n'akolerawo essaawa 6 ogw'ekiro gwe twasazeeko gwe Maganjo wabadde okoleramu mulimu ki ow'Entebe embeera kati eri mu ggwanga Uganda gundi ne batamuproducing nakugamba nti tewali kitasoboka mu mbeera eno ng'amateeka tegakola nga ssemateeka bamukwese nga buli kimu kyebase ng'ayogera ali ogu ne gavumenti yagiwamba kirungi naye kooti yamutaddemu yagamba bugambi nti taata wange yanzikiriza TV eyo ngiggalewo baana tebalina mirimu taata we n'avaayo n'agamba nti namukkiriza bagiggale ebadde esusi naye nga wano bwe yali agiggala taata we teyabagamba nti bannange TV ngikoze eki kati omuntu akola bw'atyo babbalamu ne batambula nga bakola emirimu egitali gyabwe baminisita baloku gavumenti naye bakola bitongole birala nnyo ne bakugamba nti ffe waliwo eyatulagidde CDF ne wataba wamukomako oli n'agamba nti onja kumukwata okumuta taata wange yali ndagira mmute Lukwago ne bamukwata n'akugamba nti okumutwala mu kkooti Charity yeyaŋŋambye nti musonyiwe era kwe kumusonyiwa ne muleeta mu kkooti kati eyo embeera nzibu nnyo era oteeka okugimanya ogyogereko olabe eddala weetutwala walungi oba wabi era nakyo bwe baba wetaaga nze Sewanda gye nkugambe nti gyetulaga si walungi nawulidde maama wa gundi wa Muwanga Kivumbi nga bambi alaajana
agamba omwana wange nga baba nabikugamba nga tuli wano era nenkugamba nti abantu balekeraawo okukwata ku buzindalo batandika okuwoza oba munzita mukole ki bajja kutta tewali kijja kuba terina muntu n'omu ajja kuvaayo aleekaane ne ku radio CBS gy'omanyi eyogera mu Buganda tekijja kubaako tebajja gasomako ate kyayogera nnyo radio yaffe bagiggale twakowa balejaga nti maama radio totubuulira aga amawulire togaleeta radio yaffe bajja kugiggala kati abantu bali kukola ssente bo buli kimu bakibala mu ssente ebyaddala ani kati si be baba bagambye obulamu bwo tebubafaako si baba bagambye ovume omusajja ajja kubuuza gwe nga toliiyo gute wayoga ekibuuzo ekyo buli okibuuza mu komenti bakugamba ebigambo birala mbu lwaki sibaayo naye nga nze si bwenjogera kati gwe lwaki toyogera toyinamu ngera bwe mbuuziza kojja wange sekanjako timunenya abantu nti basanyuka nga abantu bafudde walabe wasanyuka nga Moses ali afudde munne tewali yasanyuse naye nyinza okumenyera wano abantu bana nina story yabadde mubajje yaginyomeza waliwo sheek yavuma Moses ali kankuzisa ekigambo kyange nembwa neyeesigama ennyama n'amuvuma kyeyakola n'agenda ku stream n'amugamba ompitire sheek ono ambulire ki ekinvumyanga mukulu n'ajjako essimu neyeekweka n'abeerawo olunaku lulamba mbujjeno yatwala obudde bwe n'agamba ndi nzize wano n'abeerawo njagala kulaba Seeka annyonnyole lwaki ebigambo bino abyogere nga wendi ntuule wali ntuule wano teyalabika n'abagamba muyite ngenda kumawo ku Lwokutaano era yakeera n'ajja ku Lwokutaano omukulu yamukola nga musajja ajja agenda kunzita sheek mukama Katonda oba Allah n'amuyamba n'afuna ku maanyi n'ajja n'atunuulira omusajja ne yeetonda n'amugamba okwetonda weetonze naye mbuulira yogera ebigambo nga wali obyogera n'abyogera nga bituufu byogedde naga munnange nange nali nkola ki nali noonya views n'amugamba tokiddangamu okuva katolaba senga ne muhoza akola bw'atyo sheek taliddamu singa ne muhoza akola bw'atyo Mwanga Kivumbi ne bamuleeta ne bamutuuza wali n'amugamba mama wange yakola ki taata wange akola atya nze ndi kiki nkola ntya biddemu Mwanga Kivumbi biwulire namugamba nti Megatron tuleka wano ku seeti ono atule wali nange ntule wano atandike byabadde ayogera mbiwulire olowooza ayinza obiddamu mwami muhoza obusungu akozesa bungi busukka too much of anything is always bad naye obulumi agamba yali mu bulumi si yasoose ate ekyasinga okumuluma ndowooza gundi mami okumuyisaamu amaaso bambi tabiriimu anti ye tayogera wali omuwuliddeko mami tayogera na mumwa naye ayogeza bikolwa gwasalawo n'omulowooleza mbu yakozesezza bikolwa actions speak louder than words gwasalawo n'omuwaayiriza ate tumuwaayiriza yali akoze eki tetumuwaayiriza naye ebintu bingi tubiwulireyo ebintu by'okuwulira babikutuuzaamu anti Moses ali be yatuuza mu sheek anti naye yawuliranga biwulire okakananga sheek aluguddemu sikyayogera ku bantu munnaayi naye ate oyagala nnyo abalala boogereko ngo batuuziza ku seete gwe munamawulire oyogera okuba nga tolina informationgampe nze binsanga wano oyagala kufuuka Kimbo yaleese Isima Lubega n'agamba nti yalaba Mwanga Kivumbi nga bamukubye akayondo mu mutwe nanti bamunoonya saawa yonna nakugamba essaawa yonna Isima Lubega munnange gwe wali omusuulamu Kimbo likimbo wali oliba lino bannange isimu oyina bwino bakola batya bamukola batya nti mufu ddala nti ali ku Kimbo updates ebyo bigambo bya Isima Lubega ekibibi anti atuula bw'ati entebe alinga omulwadde w'omugogo bamuwe apartheid muwe ku apartheid kaakati ajja ttereera so nga tumaliriza mwami kubanga Kimbo yamuleetera ebizibu ebyaddala nno bamunoonya kuba nze nabuuza mukwano gwange Isima Lubega yali luddawa nga bamukuba akafuunyi kuba n'abapoliisi nabo bagambye tebamanyi Mwanga Kivumbi gyali naye Isima yali luddawa okulaba nga bamukuba ekyuma yagamba ekyuma mu mutwe wano ne bamusuula wali ng'afudde kaakati awo lwaki bano abanoonya Isima Lubega tebanoonyeza Kimbo wa update sono n'abalaga gye yamujja anti bakubuulira radio weebika gy'oyasa kyogamba nti kati gwe tomanyi gye oyinza kunsanga nga bakuntumye
nkusanga wano nze simanyi na gy'obeera tetumanyi gye mubeera naye ndowooza tutandikewo kaweefube mutandikewo batuleeta abantu bemukyaza gye babeera genda waŋŋamba obeerawa era nja kusaba muhoozi abakwatire ddala mwe mwennyini abatukyaza ne twogera ebigambo ebikikini gwe lwaki oba obyogera ze mba nayogedde ki mwe mwe babasooka kati Mwanga Kivumbi ne bamuleetanga mulamu ebyo dda isima ebigambo nze nja kukkiriza nti Mwanga Kivumbi mufu nga ndabye ku mulambo gwe ng'olabye ku mulambo naye bwe naaba sinnagulabako sijja kukkiriza nti Mwanga Kivumbi mufu ate nze nga nze embeera yonna Mwanga Kivumbi gy'alimu musabira Sekamuli kansaze nga gwo kagogombodde yennyini yereetera embeera eno naye tumusabira agivuunuke kubanga yaleetera abalala abatalina musango okubanga bo balamulwa kino abaana bataaga okukola ku taata waabwe ebyo ddala kati bakeera ku makya babuuza mami dadi aliwa tebamulaba mami awoza dadi muhoozi yamutwala n'amutwala bamami babuuza dadi muhoozi yamutwala nti yamutwalawa bukazi bwattu ne busajja bwattu tebulina buyinza kusanga muhoozi kumugamba tituwe dadi waffe kati buuyo ne Attorney General yagambye ntamanyi gyali ye tabitegeera naye yabiraba ku social media nga bamukwata naye mu Uganda wano nsi eno eraga waddala twetaaga okwesabira n'ensi eno tugisabire nkubuulidde ge mazima batupe namba y'essimu tuve wano 0702 43 88 52 y'essimu yange byonna byoyagala bintu bisatu ekisooka kyaffe bino tunoonya buyambi bw'abaana baffe twetaaga miliyoni 3 kati ze ssente ze twetaaga okubaawo naye twagamba nti n'olukumi ku ssimu eyaffe bw'oluteekako lugendako kati jo nabadde ndabaawo ng'abaalabye esho yaffe 12,000 babadde waliwo eri yagenda 4,000 singa buli muntu yatuwa oyogumu 2 singa buli muntu yatuwa siringi 10 ku bantu 4,000 twali badde tukyasabiriza wano tetuliwo okusabiriza naye tusaba abo ab'omutima omulungi abamanyi kyekitegeeza okubanga tolina mukwano gwange yaŋŋamba awo nti abo nabo bansabiriza nnyo bwe tebakuba ssimu nga tebasaba ku ssente ne mugamba nti Katonda akyuseemu obenga gwe okuba nga gwe obasaba ssente n'agamba nti ate bongere mu maaso okunsaba konze we basaba weesabire essaala ogambe nti Mukama Katonda nkusaba ompe obusobozi b'osindise ewange mbawe obuyambi bantuukengako nga nina obusobozi obukola ku bizibu byabwe mu mbeera eyo Katonda ajja kukuwa siringi 10,000 naye ng'abagenda okusaba bagenda kusaba keegi naawe osigaze 8 osobola okugenda mu maaso abantu bagenda ne bagamba abantu abasinga obungi bakodo naye era abakodo baavu tebalina omugagga oyo gwolaba bw'aba takuwadde gwe gw'aba tawadde naye bw'ogenda omutuukako emabega eno ayina abamutambulirako baaba ffe twabeeranga ewabidandisali nga bw'ataba na miliyoni 4 olunaku tayimirirawo ebyaddala 4 million essimu ye nga nze ngiteekako airtime nga ku Airtel nsaako 2,000 ne ku MTN nensaako 2,000 buli lunaku ng'abasabiye abeetegekera ajjabuzi munange muzeeyi mpa ku ssimu nkubeko bano bakiba bo tebaba ne airtime ku ssimu saabina mpaako abo be babeeranga wa muzeeyi bidandisa nange kati abo mbalina era naye yaliyo nze essimu yange eno ogiraba essimu yange esobola okubulako ssente naye tebulako airtime oli wena wansabira airtime kimbo w'omufunye kati nga nkuwanga kati ye bw'otuuka wano gimuteera awo akubenga bw'ayagala era ne bw'eri wano bw'aba ayagala aginone bunonyi naye musajja wa Kimbo wa update singa omuli bubi musajja wange omuli bubi ng'ate ne twakoledde ku channel ye musajja wange ajja bitema atema kati wano oyogera ku Anita Amongwe ng'abisala naye tati okwogera ku Anita Amongwe abisala abaali bawagira Anita Amongwe kati tebatya kuyisa na kigambo ekyo mu kamwa kaabwe Anita Amongwe kati buli muntu nga yamwesamba anti oguweddeko entonto ennyonyi ziguyita ttale ziba ziyita eri naye nze sala mukazi we bamusibe waŋŋamba yakuwaayo bukadde 2 tampangako ku ssente ye wadde n'eki nze wano abantu medidde ku ssente yaabwe mbamanyi
menyera ku basatu Namyalo wagamba mwali ne Kimbo wano ne mugamba tugenda kugamba Namyalo akweyo bukadde 10 yali ampa kuba nabagamba Namyalo namulabanga awagashumba obukadde 10 ebi yalina byakola mwene mungamba mugenda kwogera na yampe y'obukadde 10 ze sina byenkola okola ki tewali Namyalo kyayagala kye sirina nkwe namba ye mugambe bugambi nti Sewanda John mukutugwa Megatron kwa naye ensonga ey'okubiri abalina ebizibu ebyaffe ebyobuwangwa nga bibatawanya bakubbye abantu babbi ebyo siteekwa kubikola naye ababbi basusse mu mulimu gwaffe guno abafere baasukka naye ne mu kkanisa gye bali kankubuleko waliwo abantu engeri gye bagendamu okujja okutubiiya bw'ogenda ku ddwaliro e Lubaga kuliko eggwanika bakutegeeza nti omulwadde wo bw'onaamuleeta mu ddwaliro bamuteeka wali naye bw'ojja mu ssabe wange omuntu n'afiirayo mawulire mwenna abakamera mujja muzunga omukazi afiiridde mu ssabo ekyo kyekizibu kye tulina wano mu ggwanga so abayaaye bwe basukka tulina okutaasa omulimu guno gulwanirire awo nkubira ku ssimu omulimu ogwo gosinze ngukola nze nkulifaalinga wa mukugu gwenkakasa nti ono ajja kukolera kati ogusembayo gwe gwange nze gwe mulimu gwange ndi musawa jjanjaba buli kalwadde konna akali ku ttaka buli kizibu kyonna ky'olina ku ttaka oba kya byabuwangwa oba kya mateeka oba kya bulijjo gwe kasita obeera ng'okirina mu ttaka munange nagula ploti yange kasijjagirwa awo naye yanema okuzimbamu nagula ploti yange awo nazimba ennyumba yange yakoma ku madirisa kati mumezeemu n'ebitooke kasita ekizibu kibeera ku ttaka 0702 43 88 52 nze Sentamu Mukasa Sewanda nkwagaliza byonjagaliza Katonda kuume akuwa omukisa akwongereko okumanya okutegera n'okujjukiranga omanyi mwerabira nnyo ebintu tubyogera kati ne mutuuka maaso eyo ne mwefuula abataabiwulira Muwanga Kivumbi twamulabulira wano ne mugamba nti era yo yali gumite w'amaanyi nnyo era ku Mande ajja ku kitebe ne nkugambira wali Muwanga Kivumbi tasobola kutuuka Kampala kamakabi kwolwo lwennyini lwe bamugira bati Kimbo wanamugamba nnaku ezo kati mulabyeko olwaleero yennyini yagenda okusibya Isima Lubega wonna we balabira ku Isima Lubega ebyeddala nno ayinza obutamalaako wiikeendo nga tebannamunywa ali kibibi oba kati andi kati ffe munkwekane yaffe wamma Isima Dduka Misindo jene waffe munkwekane yaffe tusobola tumukweka n'atambula awo ku street awo nabano bagati ayisaawo nga bagenda okulaba nga oyiseewo maaso wanda gyoyina effujjo nze nali mmanyi oli musajja wali awo naye si buyina effujjo anti owulira ebigambo byoyogera ate ebyo byafujjo bino byenzikiririzaamu njagala onzizeeko omusango oŋŋambe musigenda kukulaba kati ng'omusango bagambe nti azze omusango bamuyita Muhoozi yayita Muwanga Kivumbi amuzeeko omusango Muhoozi yamugamba nti Muwanga Kivumbi njagala onzizeeko omusango olabe basikwate oli yamwenoonyeza kati nze lwaki nkuzzaako omusango nga nkwagazaaki Isima Lubega bagenda mukwata eyeetyabira akalimu obuwuka bwe bumuluma takola ki talaajana Sekamuli kansaze nga gwo kagogombodde nze nfuba nnyo okwewala emisango bali bakusibyeko ennaku 3 ebyeddala Ruzira wakola ki bya kisiro nawandiika Luganda mu ndagaano yonna yosinzidde obeera ng'obadde otulaba olunaku olwaleero tukwebaza stories endala nnyingi zijja musibe bulungi mwera naye bagamba olw'omukaaga tetuliiwo tujja kubaawo